Ebya Joel Ssenyonyi okugobwa mu Parliament birabikanga byongedde okwengera. Honorable Kasolo agudde mu bintu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akangudde eddoboozi ku bigenda maaso mu ggwanga. Ate ekalangala basiibye bali mu kulonda kalulu wabula amaziga gagenda maaso n'okubanga gakulukuta sayidi eyo. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu. Katugende mu mboozi nga bwe zitambudde olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 24 Juni omwaka 2026 nga wakayita essaawa 24 nga General Muhoozi Kainerugaba kyajje awandika obubaka bw'olaba ku screen yagambye nti batandise process ey'okubeera nga bafuna leader of opposition omupya. Bino yabiwandiise lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 23 Juni 2026. Yagambye we have started the process of appointing our own leader of the opposition. Nti tutandise process ey'okubeera nti twefunira leader of opposition owaffe ekifo Joel Ssenyonyi kyalimu. Kati no tubadde tuli awo olunaku olwaleero abakulu okuva mu PLU oba ekisinde ekikulira General Muhoozi Kainerugaba ne beesogga Parliament. Kuno nno kubaddeko omukulu ababadde bakulembeddwa omukulu amanyiddwa nga Dennis Namara ono nga MP wa Buyaga West County. Bwe batuuse batuukidde mu office ya clerk wa Parliament. Please, wait outside. This is office, eh? You wait outside, eh? At least one or two can come, eh? Please wait outside, eh? Kindly wait outside. He's coming out to talk to you. Okay? Thank you very much. Eyo yembeera badde ku Parliament olunaku olwaleero. Ekifaananyi ky'omukulu gw'olaba ye mukulu awomye omutwe mu kulaba nga Joel Ssenyonyi ekifo kye eky'obwa leader of opposition kibaako obuwaayiro n'enkyukakyuka ezibaawo mu ssemateeka w'eggwanga. Omukulu oyo nkugambye amanyiddwa nga Dennis Namara ava Buyaga West County wabula ng'ono asubscribinga ku kisinde ki PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. Mukaddeke kamu omukulu ono bw'abadde ayogerako eri olukuŋŋaana lw'abamawulire alina ensonga z'asimbyeko essira lwaki ekifo kya leader of opposition Joel Ssenyonyi kyalimu ensangi zino ayagala wabeewo enkyukakyuka ezibaawo wabula nga zijja kubeera nzibuzibu. Wuliriza wano. Consulting other opposition members of parliament. Now, for me and my colleagues who are seconding the motion, we feel this is not enough for purposes of ensuring accountability, value for money, and deepening democracy and multi-party political dispensation. That's why we are coming up with a motion to amend that particular provision, Section 8 of the Administration of Parliament Act, to provide how elaborately the leader of opposition has to be chosen. And that has to be an election where the opposition members of Parliament, all of them participate, including the independent members of Parliament. Because practically, independent members of Parliament belong to the opposition, but they're never consulted. That is one. Secondly, the opposition members of Parliament, the same law did not provide how all political parties are consulted when constituting the membership of the committees of Parliament. What is happening now? Still people go to Kavule and elect and decide who goes on which committee of Parliament. Therefore, Parliament has been left outside. The leadership of Parliament, members of Parliament have been left outside, and Parliament has been shifted to Kavule for NUP in selecting how you deploy members of Parliament of the opposition to different committees. The same with the Commission. The Commissioner of Parliament, there's no consultation from the opposition political parties when coming up with the ebigambo ebyo ebyogeddwa omukulu
Dennis Namara bibadde byogeddwa mu lulimi Luzungu wabula katubitemetememu oba tubize mu lulimi Oluganda osobole okutegeera kikyabadde ayogerako mu bimu ku byayogerako era byasimbyeko essira agambye nti leader of opposition afuna oba akulembera oludda oluvuganya gavumenti afuna obuwumbi 4 in fact n'ebimu abiwandiise ku mukutu gwe ogwa X omukulu ono Honorable Namara Dennis ava mu kibiina oba ekisinde PLU ekikulemberwa Genomos Kainerugaba agambye nti leader of opposition afuna obuwumbi 4 mu office ye wabula n'agamba nti wabula singa leader of opposition abeera agenze maaso n'okubanga yeeyisa mu ngeri endala etali mu mateeka tewaliwo kawaayiro kasobola kubeera nti aggyibwa mu office eyo okujjako ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyamuleeta kimugjeemu kati wano Namara agamba nti parliament erina obuyinza obujjako president erina obuyinza obujjako speaker erina obuyinza obujjako deputy speaker oba minister yenna wabula ate era parliament erina buyinza bujjako leader of opposition kati ye Namara agamba nti yensonga lwaki baagala babeeko obuwaayiro bwe bakyusa mu tteeka erikugira oba etteeka ery'okulonda leader of opposition n'okumujja mu bwesige Namara ebirala byagaseeko agamba nti the amendment of the law to put a better process through which the leader of opposition yagamba mbu baagala kuleeta tteeka linaabayamba okutereeza naddala ku side ya leader of opposition n'agamba mbu ye etteeka lino talireese kubeera nti leader of opposition atunuulidde Joel Ssenyonyi engeri yali nti gyali mu kifo kino wabula agamba mbu yatunuulidde n'alidda mu kifo kino mukadde ke kamu ayagala wabeeko enkyukakyuka mu ngeri ba commissioners ba parliament gye balondebwamu n'abakulembera obukiiko ku parliament n'agamba nti ye tayagala ngeri gye kiri nti essaawa zino NUP bwetuula ekavule esobola okukeera n'egamba nti ono gwe tulonze agenda abeere commissioner wa parliament ono gwe tulonze okufuuka leader of opposition kubanga ssemateeka wa NUP obuyinza buno kijjukire ojjukira ssemateeka awa ekibiina ekisinga ababaka mu parliament aba opposition okwerondera leader of opposition n'okulonda abakulu abagenda ku bukiiko bwa parliament mukadde ke kamu n'okulonda shadow cabinet nga bwe nabaleeterako wano ku YouTube channel eyagaliwo bwe baali balonze abaali bagenze kakiko mukadde ke kamu omukulu ono nno asabye parliament emuwe live olunaku olwaleero agenda ateeketeeke amendments oba ennongoosereza lyagala bateeke mu bbago erimanyiddwa nga the Administration of Parliament Act baagala akawaayiro ak'omunaana kakwatibweko mu ssemateeka babeere nga leader of opposition alondebwa bulondebwa wabula singa alondebwa ekibiina eky'obufuzi ekisinga ababaka abanyi mu parliament nga NUP weeri ono gayi MP Dennis Namara agamba nti ayagala babeere nga n'aba independent basobola okuba akalulu ku leader of opposition kati ebibuuzo ebiriwo wano biri bibiri oba bisatu ekisookera ddala lwaki omuntu ali ku side ya gavumenti era ali mu NRM ne PLU alina interest y'amaanyi nnyo mu leader of opposition jukira leader of opposition akulembera ludda luvuganya gavumenti n'essaawa zino etteeka lino lireeteddwa omuntu okuva mu PLU ya Genomos Kainerugaba ate era n'okuva sayidi eri ez'ekibiina ekiri mu buyinza kati question awo esinga okugira ekirala omukulu asimbye nnyo amakanda ku independent agamba nti n'aba independent ayagala bakubenga bukubi kalulu kwani anaafuuka leader of opposition wabula jjukira aba independent mu parliament bangi naye ate emabegakaawo aba independent ebiseera bingi balabiddwako nga beekulubeesa nnyo ne NRM era ojja kujjukira juzi we baali bakoze olusirika lwa NRM ne ba MPs ba independent bangi abaagendayo kati kino tekireetera okunafuya opposition nti aba independent bangi basobola n'okusukka ku bungi bw'aba side ekulembera opposition oba abalina abangi mu opposition tugeze nga NUP kati basobola okukeera ne balonda n'osanga ng'omuntu alondeddwa
tugeze nga Honorable Daudi Kabanda nti bwaba yayingira mu parliament nga yayingira nga independent osobola omusanga nga yesimbyewo n'alondebwa ekitegeeza opposition osobola ogisanga ate nayo nga ekulemberwa omuntu aba ku side ya PLU nga General Moses Kainerugaba wazakigamba nti ayagala kati opposition ebeere ng'omuntu agikulembera ava mu PLU era nga ye yamuwanzeeko eddusu. Kati abo amaanyi g'opposition ganeeyongera bwongezi oba ganaagenda maaso n'okuba nti ganaabuuka. Ojja kujjukira General Moses Kainerugaba gye vuddeko yagenda maaso okuba nga awa Honorable Daudi Kabanda obuyinza obw'okulaba nga mu bwangu nnyo leader of opposition ajibwa mu ntebe ye Joel Ssenyonyi ate batekewo wa PLU. Kati olwaleero Honorable Daudi Kabanda ng'akozesa omukutu gwe ogwa X asheyalinze ebbaluwa olunaku olwaleero. Ebbaluwa eno ebadde egamba bw'eti ebigiriko biri bwe biti. To the Right Honorable Speaker of Parliament, the above refers in accordance with Rule 58 of the Rules of Procedure of Parliament, I hereby give notice of my intention to move a motion for leave of House to introduce a Parliament Members' Bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill 2026. Find attached here 2 copies of the motion and the bill. Honorable Namara Buyaga West Constituency. Kati Honorable Daudi Kabanda eyaweebwa obuyinza General Moses Kainerugaba okulaba nga leader of opposition Joel Ssenyonyi ajibwa mu buyinza oba mu ntebe eyo. Olunaku olwaleero akubye gudiikudde. Awandiise n'agamba nti the process of getting the new leader of opposition has officially commenced. Don't ask me how, just know we will achieve it and we will do it legally. Honorable Daudi Kabanda awandiise leero n'agamba nti process y'okutandika okufuna leader of opposition omupya etandise mu butongole. N'agamba nti temumubuuza batya oba batya wabula bagenda kukikola ate bagenda kukikola mu mateeka. N'ateekako ebbaluwa ya Honorable Dennis Namala oli gwentandise naye gwenkulaze aze mu parliament olunaku olwaleero n'agenda mu office ya clerk wa parliament. Etteeka lino we singa linaaba liise ate nga jjukira singa NRM enakkiriziganya n'etteeka lino obuwaayiro bukwatibweko. NRM singa enakkiriziganya n'etteeka lino ky'olina okumanya mukwano gwange liba lyakuyita. Kati kiki ekisinza okuba nga kitiisa abawagizi ba Joel Ssenyonyi, abawagizi ba NUP era abawagizi ba opposition mu Uganda ne banna struggle kiri kimu. Olunaku olwaleero waliwo omukolo gubaddewo. Omukolo guno gubadde gwa kubeera nga mu butongole Honorable Twala Fadil eyaweebwa ekifo ky'obwa General Secretary ya PLU ekulemberwa General Moses Kainerugaba abadde aweebwa ekifo kino mu butongole. Wabula omuntu abaddewo ng'omugenyi omukulu ye sipiika wa Parliament ya Uganda. Uliriza, omuntu abaddewo ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye sipiika wa Parliament ya Uganda, Honorable Oboth Oboth. Jukira ono yalina okuweebwa etteeka lino erireetebwa munna PLU era still omukulu amanyiddwa nga Honorable Namara Dennis. Honorable Oboth Oboth yalina okupresidinga over Parliament ng'etteeka lino likubaganyizibwako ebirowoozo okulaba oba Joel Ssenyonyi ekifo kino kyalina kijjibwako amaanyi g'okubeera nti NUP ekisalawo wabula kisalibwengawo bonna baba independent ne opposition n'abasigadde ku side eyo. Kati mukadeke kama olunaku olwaleero Honorable Oboth Oboth bw'abadde ayogerako ne banna PLU ekibiina ekikulemberwa General Moses Kainerugaba agenze maaso n'okubeera nga abannyonnyola n'abagamba nti baleke PLU etambule bukwakku wamu ne NRM olwo banaagenda maaso n'okuba nga batuukiriza ebiruubirirwa. You are here to support the NRM government and not to undermine it. You can see the SEC members. The SEC members again of NRM, you stand up again in humility to show the people of Uganda that we are together. We are together. Tuko pamoja kabisa. Remember the grassroots, I have heard you talk about it. And the pressure group must fit
must be felt at the grassroots. And finally, I heard you talk about corruption. The problem we have in this country, as overall, is corruption. We need selfless people, people who will see meat on their plate and they put some or all away to others. Gambo ya Honorable Maxon Jacob Oboth Speaker wa Parliament ojja kujjukira ono yawandibwako eddusu General Hosikaine Rugaba wamu n'omumyuka we omukulu Honorable Thomas Tayebwa. Olunaku olwaleero bw'abadde ku mukolo ogwa PLU mu butongole era nga yabadde omugenyi omukulu. Abadde nayogera ku ky'okubeera nti ayagala banna PLU beetabe bulungi ne gavumenti ya NRM basobole okutambuza emirimu bukwakku. Wabula ayongedde n'agamba nti ensonga y'enguzi bakugirwanyisa ne sekulwanyisa kati nno bino byonna nga bikyagenda mu maaso. Omukulu amanyiddwa nga General Hosikaine Rugaba alabika nga ensonga y'okubeera nti ali on the neck of NUP ne opposition tannajjamu muliro. Yawandiise obubaka obubolaba ku screen n'agamba nti as for NUP, since they are led by a woman who needs time in the USA to change her, I'm going to take charge of the party. Nti NUP engeri gye kiri nti ekulemberwa mukazi ate nga omukazi ono ali mu America akyetaaga okufuna obudde obumala okubeera nti akyusa ebikookooma. Nkivunudde bwe ntyo wabula ekigambo kibadde kinene okusukka ku ekyo. N'agamba nti ngenda kubeera nga neddiza ekibiina ntandika okuba nga nze nkifuga. Bigambo byawandiikiddwa General Hosikaine Rugaba ku mukutu ogwo gwa X ng'agamba nti NUP engeri gye kiri nti agikulembera taliiwo kati kye kiseera emudde mu ttaano. Olunaku olwaleero nga tuli ku mukulembeze wa opposition mu Parliament, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, olunaku olwaleero abadde alina okwolekera e Kalangala. E Kalangala eno wabaddeyo akalulu k'omukyala agenda okuba nga ajjuza ekifo ky'omukyala akulembera abakyala eside z'e Kalangala oba woman MP wa Kalangala. Era nga embiranye eri wakati wamu na NUP omukyala Nampala wamu ne muna NRM omukyala Aida. Joel Ssenyonyi bw'abadde agenda nga n'ekidyeri kitandise okubanga kiseeyeeya okutambula. Bafunye information ebadde mukugira okubeera nti yeeyongerayo ne bamugaana. Wabula annyonnyodde lwaki akkiriza okugendera ku biragiro by'abaani abatategeerekese abawadde order nti Joel Ssenyonyi talinnya e Kalangala. This morning I did set off to go to Kalangala to join colleagues because I'm one of the supervisors for our teams for our candidate Nampala Irene. But the situation was abnormal as I could see it. Eventually, we got onto one of the ferries, but it did not move. We were on it for 2.5 hours, and eventually I learned that they got instructions not to move the ferry for as long as I am on it. Eventually, we got onto a second ferry, and that ferry moved. When it got midway, in the middle of the lake, we saw them begin to reverse. We asked what the problem is, and they said they got instructions to reverse. No explanation whatsoever. But what I have learned is they have told them for as long as I'm on any of these ferries, they should not move and proceed to Kalangala. It's very unfortunate. Of course, many people have been stuck since morning, some of those on board, others waiting outside. And so I realized they were all very stuck because of me. So I have said, now let me disembark now that they have gotten us back to the shore. Let me disembark so that people don't get frustrated because of me. You know, because these ferries are like a road that people use to move to and from Kalangala. Now if all of them are stuck because of one individual, it's not right. So let me disembark and return to Kampala. But this is very unfortunate. Even what we hear happening in Kalangala, many of our agents have been arrested. There is numberless cars moving around and they are involved in ballot stuffing. Very unnecessary. Because if you're saying you are popular, let the people decide. Why do we have to get to this point?
Very sad state of affairs. Very sad state of affairs bigambo bya Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi agamba nti no yasoose kubeera ng'alinnya ekidyeri ekyasoose wabula n'afuna ddire ekika ekyawaggulu olw'ensonga ekyo balinze essaawa 2:30 ng'ekidyeri kino tekitambula kuvaawo. Kati nno ekigenze maaso n'okuba nga kiddirira wakati ebyo nga bigenda mu maaso kyekyokubeera nti bafunye ekidyeri ekyokubiri. Wabula ekidyeri ekyokubiri nakyo bwe bakirinnye kibadde kituuse mu mazzi wakati. Abasajja ne bafuna information ne babagamba nti tebasobola kweyongerayo kusukka. Bafunye information ne babagamba nti temusobola kuvuga kusukka. Oba information evuddewo wa Joel Ssenyonyi agamba nti nabo tebafunye explanation oba kunnyonnyolwa kusingako awo. Kati no Joel Ssenyonyi kyasazeewo kya buteyongerayo n'agamba waayi kandeke at least nebenze kulemesa mirimu gy'abantu kugenda maaso leka nze neme kugenda Kalangala. Wabula newankubadde nti Joel Ssenyonyi tasobodde kubeera nga atuuka e Kalangala olunaku olwaleero, abantu ab'enjawulo babadde batuuse dda ku ground. Ndabyeko Swengere abaddewo buterevu nnyo. Beta maso. Bale tuwa kalulu. Bale niwe walidala. Akuwa katufu. Nanga mune badde nkamisinga. Kusirwanga. Nanga oliyo kusirwanga joli. Niba nange erindazi. Tulisese. Wewe walidisi. Tunaliria. Mujja kuliria. Nange sala ya. Erindazi. Erindazi. Kale nyawo. Banange. Kale. Erindazi mukama ayambe. Amina. Tulirie bulungi. Amina. Banange senge. Kale nempulidde essanyu. Byakaleetebwa tewali nsonga lwaki munnakalangala naddala omuwagizi w'NUP omuwagizi wa Honorable Nampala Irene tewali nsonga emugaana kujaguza kubanga kyonna kiraga nti yawangula buli wonna we tuzze tukeberako yawangula ne wano wennyini we yalondedde gwe tuvuganya era owo tumukubye hands down. Oyo no ye Nalukoola Council abadde annyonnyola biki ebikyavuddeyoko akalulu we kabadde kali mu kugenda mu maaso wenkoledde emboozi eno. Wabula wabaddewoko information y'amaanyi nnyo nnyini ddala ebadde eva sayidi eyo nga bangi bagamba nti okubba obululu n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bibadde bigenda mu maaso. In fact ndabyeko post ekoleddwa omukulu David Lewis Rubongoya n'endala eziwerera ddala nga yeemulugunya ku biki ebibadde biri mugenda maaso mu kalulu wali mukwano gwange e Kalangala. Ebifaananyi mbirabyeko era mbifunyeeko nga bw'osobola okuba nti olabaalabako ebimu nga bwe mbikuteereddeko ku screen, wabula ky'olina omumanya kikyagenda maaso olw'okubanga kitokota era nga kifumba mutuku sayidi eyo. Kati nno nga tukyali awo mukwano gwange, mwana mulenzi amanyiddwa nga Nenye Taps, musajja nnyo wa Bob Wine era nga muna NUP Lukulwe, y'omu ku baakwatibwa oba yagenda maaso n'okubanga agombebwamu obwala ennaku eziyise. Wabula Mukama n'azza bibye mwana mulenzi ono n'agenda maaso n'okuba nti ateebwa. Beerulye olupapula bwe wali olulabyeko baali bamutaddeko emisango eba egyali gigenze maaso n'okumugombyamu obwala okwali okusharinga information enneekusifu bye bimu ku byali ku mpapula. Kati mwana mulenzi Taps okusinziira ku bana NUP abamu bafulumya information nti yali agaaniddwa okuddamu okwogerako eri abamawulire wadde okwogera eri public paka ng'ensonga ze zimaze okumulungulwa. Wabula mwana mulenzi ono tanyigirwa mutooke olunaku olwaleero ng'enakusomesa 4 June 2026 asiibye awanda muliro. Katuyite mu posi ez'enjawulo z'awandiise mwagambire n'okugambira nti abasajja baamwambula ne ssekwambula yenna. Awandiise n'agamba nti thank you Uganda for standing with me. 5 days of hell, but you still stood for the truth, for freedom, for justice, and for a better country. Thank you, O President, His Excellency Bob Wine, and everyone that put together every piece of effort and prayer to realize my freedom. Thank you. Asose kubanga yebaza Uganda olw'okuyimirira naye n'agamba ennaku 5 abadde mu Geyeena ne mwayimirira naye ku lw'amazima ku lwa dembe n'okulaba nti ateebwa. Nebaza Bobi Wine olw'okubeera nti yakola buli kisoboka. Mwana mulenzi ono nno ataddeyo ekifaananyi ng'alina dreads ze. Jjukira Taps newankubadde yabadde yakwatibwa n'asibwa
oba n'ateekebwa yonna gy'abadde yateekebwa musajja wa Katonda yakomyewo nga dreads ze azirina ng'enviiri tebazisazeeko. Ojja kujjukira nti Honorable Erias Lukwago newankubadde yalina enviiri ntonotono abasajja bwe baamukwata ze baasooka okusalako wabula ninye Tabs yakomyewo n'enviiri zino. Annyonnyodde n'agamba nti ensonga lwaki enviiri ze tebaazisazeeko lwa nsonga enviiri ezo zaalina dreadlocks zaawebwa omukisa taata we eyava mu bulamu bw'ensi eno amanyiddwa nga omugenzi Tabandama. N'agamba nti yamukuuma era yakuuma enviiri ze. Mwana omulenzi ono n'agamba nti ye musajja mufirika obulamu abubeerawo nga omufirika oba empologoma enfirika newankubadde waliwo akavuyo ne kerere ennyingi yabeerawo akutambula mu jango. Mukadde kamu aweereza obubaka abo baamukwata nabagamba nti we muba muntiisa oba mulowooza nti mwantiisatiisa nti okulwanirira Uganda ennungi n'akuvaako. N'agamba nti ebyo bye mwagala okulaba mulowooza bijja kukyusibwa. N'agamba muli basiru, kye kigambo kyakozesezza, era temuyinaamu yadde akatondo k'okulowooza. N'agamba nti erinnya lye ye Tabandama ate era ekyo kiri mu musaayi gwe. Agambye and if you think you scared me and my fight for a better Uganda we all want to see will be tilted, then you are super dumb to even have a grain of that thought. My name is Tabandama and that is in my DNA. Bigambo bya Tabs kati no wataddeko nti abasajja baamukwata ebifaananyi ebyebwereere era nti essaawa yonna muyinza okubiraba. Agambye before the photos make it to the internet, during detention I was stripped naked, photographed and warned that if I ever release classified information from a certain office again, the photos will be published. So brace yourselves because I'm not about to stop. Mwana mlezi Tabs agambye nti baamukwata ne bamwambula ne bamukuba ebifaananyi eby'obwereere bwe. N'agamba nti ne bamutiisatiisa ne bamugamba nti singa addamu okubaako ebyama byasomola okuva mu ofiisi emu kaakumujjuutuka oba ebifaananyi bino bajja kubanga babiteeka ku mutimbagano. Wabula n'avuddeyo n'agamba nti temujja kuntiisatiisa. Bw'agambye temujja kuntiisatiisa sigenda kulekeraawo kukola newankubadde mwagala nsirike nemekubaako na bye njogera. Wakati nga Tabs yakwatibwa n'ayisibwa mu mbeera gye yayisibwamu n'omuloodi Erias Lukwago. By the way katusooke tuve w'omuloodi then tugende ewa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Omutebi owokubiri. Wakati ng'embeera y'obulamu bwa Honorable Erias Lukwago si nnungi, kooti yatoye order eri akulira amakomera omukulu ow'ekitiibwa Commissioner General Prisons Dr. Johnson Byabashaija ne bamulagira kooti newa order basalewo bakwate Honorable Lukwago Erias bamutwale e Mulago mu ssaawa 24 asobole okwekebejjezebwa balabe oba ebyo byayogerako nti mulwadde muyi ddala bituufu, then alipoota ejja kuweebwa kooti. Okusinziira ku alipoota eziva sayidi eyo ne bannamateeka ba Erias Lukwago bagamba nti we baakwata Honorable Erias Lukwago ono abasajja baamunyigaanyiga ne bamuyisa bubi. Ojja kujjukira nti yali yatwalibwa e Buyindi n'abaako ebintu ebyalongoosebwa mu mubiri gwe era ne babaako obuntu bwe baamusonsekamu oba bwe baamuteeka mu mubiri. Wabula kigambibwa nti obuntu buno abasajja bwe baamukwata empisa embi gye baamuyisaamu bwaseseetuka era bwetaaga kulongoosebwa addemu akolebweko sajjale obuntu buno buggyibwemu ate wabeewo obupya obumuteekebwamu. Olunaku olwaleero mu maaso moogi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi agenze maaso n'okubeera nti abadde emmenga awo bajjajja abataka abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe batuuse mu lubiri emmengo babadde bayitiddwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okubaako ensonga ez'enjawulo ze boogerako. Kati nno Omutanda bw'abadde ayogerako eri Obuganda wamu ne bajjajja abataka abakulu b'obusolya ne bakatikkiro baabwe ayogedde ku bumenyi bw'amateeka obugenda maaso mu ggwanga.
n'agamba abakola bino bandyekubye mu kifuba ne beddako. Mu kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasiraawo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu. Kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba n'emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza ayu omuterega Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Obubaka bwe bunno obuvudde embuga olunaku olwaleero. Awo sigattako kigambo kyange. Kati nga tugenda mu maaso olunaku olwaleero omukulu Honorable Kasolo Haruna Kyeyune ojja kujjukira yali yaweebwa ekifo ky'obwa State Minister for Foreign Affairs. Olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni amugonnomoddeko ogufo semafo. Amugonnomoddeko ekifo ky'obwa minisita ajjudde. Luli yali yaweebwa kya State Minister. Kati bamuwadde ekifo ky'obwa minisita ajjudde. Ow'ekiseera kankusomere ku Bankaluwa. Appointment as Acting Minister of Foreign Affairs in exercise of the powers vested in the President by Article 99(1) of the Constitution, I hereby appoint you as Acting Minister of Foreign Affairs in the absence of a substantive minister. Natekako mukono President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ojja kujjukira nti ekifo kino eky'obwa Minister for Foreign Affairs kyajjamu emigozo bano. Oluvannyuma lw'okubeera nti abakulu ab'enjawulo abaali baweereddwa obwa minisita wabula ne basangibwa nga balina zipasipoota ez'amawanga amalala obanga balina n'obutuuzi obw'amawanga amalala. Ojja kujjukira wano Honorable Muganga ebintu byatabuka Frank Gashumba n'alya n'obuwuka ne Sekulya yenna. Kati nno omukwano gwange kyali kitegeeza nti ekifo kya Minister of Foreign Affairs kyali kisigadde kikalu paka nga bwe balinda okwekenneenya abakulu bali abayimirizibwa Parliament. Kati nno olunaku olwaleero Honorable Kasolo afuuse minisita omujjuvu. Mulabyeko ng'agenda maaso n'okuba nti yeebaza awandiise nagamba nti I'm profoundly honored by the trust and confidence reposed in me by His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni through my appointment as Acting Minister of Foreign Affairs. I extend my sincere gratitude to His Excellency for his opportunity to serve our nation in this capacity. I remain committed to upholding Uganda's foreign policy objectives, advancing our diplomatic engagements, and serving with integrity, professionalism, and unwavering dedication in the pursuit of our national interests. So, omukulu abadde agenda maaso n'okwebaza ne ssekwebaza yenna olw'okubeera nti yaweereddwa ogufo guno oba aweereddwa ogufo guno. In fact, ebbaluwa ebaddeko ennaku z'omwezi 22 June 2026 wabula ewa Honorable Haruna Kasolo emutuuseeko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 24 June 2026. So, kyemulina omumanya afuuse minisita ajjudde. Ebifaananyi byolaba mukwano gwange biwerako by'abantu bana. Poliisi mu ggombolola y'e Bamunaanika mu Luweero
yakutte neggalira abantu abawerako. Bano nno kigambibwa mbu benyigira mu kutta omugenzi Eliabu Makumbi. Eliabu yali agenze ku kukyalira munywanyi we era ng'ono okumutta baali bagenderedde kutta omubalirizi w'ebitabo Isaac Kasirye. Wabula nga wadde batya oba bamaliriza basse Eliabu mu butanwa bakomawo era ne Kasirye ne bamutta. Kubakwate kuliko omusawo w'ekinnansi era nga bagamba nti bino byonna ebyakolebwa babiteeka ku mpalana za ttaka. Omutemu yali yaweebwa emitwalo gya Uganda 35 gyokka bwe giti okugenda okutta omuntu. Uganda. Kale awo nno nga tuteekateeka okugenda mu sports n'okumaliriza ngenda kubanga mbatumirako abalabi baagaliwo tova ku vidiyo eno. Olunaku olwaleero kankuzeeko wiiki emu bbiri emabega. Honorable Daudi Kabanda ebigambo byali ayogera ku Speaker Anita Monkambe kujjukizeeko mukadde ke kamu. Bino bikulaga munnabyabufuzi omutuufu yaani era weesigaani mu byobufuzi naddala wano e Uganda. Waliwo mwagalako ssente Anita Amongo nze yakumma. Anita Amongo ye mwennyini amanyi waliwo ebimu bye mbasaagala kwogera so osobola okumwabya kubanga kituufu Anita Amongo yansindikirako message ng'agamba nti ampe ssente 2.5 billion. Mark your words, honorable. Tuli ku TV abantu bakulaba. That message I have it in my phone. Anita Amongo yakusindikirako message. Yes. Ng'agamba nti I want the oyagala obe na fact. Oyagala osomera busomi kati facts zogenda okusoma. Kubanga iyo message nga nagisoma, is it worth it? I don't know. Naye nga kubanga bw'owulira okubeera straight. Okwongera tulaga nti tulina kiwali omwagaza. Ko tusomere message. Kubanga nze waliwo ebintu ebimu eno message ogiraba. Waliwo ebintu ebimu bye mbasaagala kwogera eno simu ye. Yali mulwadde ng'amaze withdrawing. Wano yali ansindikira ng'amaze withdrawing. Anita Amongo, yes. Nangamba mbu I love you. Ne mugamba you love me? Really? Nangamba forever. If I hurt you, I'm sorry. Ne mugamba after telling Mzee that I was asking for 3 billion to take to afande MK. Anita Amongo yagamba my M7. Yes. Nti gwali omusaba 3 billion sat. Yes. Ozitwalira afande MK. Yes. Yaddamu agamba ati let people not continue mixing us. I need to have peace with my heart. I come in peace. Seza byali bigambo si kituufu. Ne muddamu ne mugamba anyway peace is very important indeed. Nangamba thank you and God bless you. Naddamu nansinkira message nangamba my son, I'm not well. I need to go to professor for treatment. My pressure is killing me. Zino ennaku z'omwezi zaali nga 18 May. Ng'already ali under house arrest. Ne mugamba get a referral from Mulago and we see what to do. Ebyo nanga consulting General MK. Referral najifuna ne mugamba I have been advised that you write to Mzee and attach this. Kati ebintu ebimu waliwo ebintu ebimu batoyagala kwogera nga oboga mu muntu omulekeremu. Bigambo bya Honorable Daudi Kabanda nga waliwo ebintu ebimu by'otalina kwogera. Kati n'ogamba bw'aba ayogedde bino ate ebisigaddeyo oba byebiriwa. Kale katugende mu sports tugende ate mbatumireko tusiibule. Eggwanga lya Ghana awo nno omusajja oba omukulu gw'olaba ku screen ye kooki w'eggwanga erya Ghana. Eggwanga lya Ghana nga World Cup emipiira ebiri egisooka gyawedde oba match day ebiri zawedde, gemu esooka n'eyokubiri mu buli kibinja. Ghana ye ttiimu yokka eyamazeko first half nga tefunyeyo shot n'emu, as in shot on target oba shot off target. Ghana emipiira gyayo ebiri gye yazannye mu World Cup egyasookedde ddala mu kibinja teyafunyeeko shot n'emu ku target oba off target buli first half ya game. Kitegeeza nti bano
bagenze ku record era nga record gye bagenze maaso olw'okuba nti bateekawo kino kyali kikoleddwako Costa Rica mu mwaka gwa 1990 kati Ghana yezzeemu okuba nti ekola kino oluvannyuma lw'emyaka egisukka 30. Simanyi oba kitegeeza butegeeza nti ttiimu ya Ghana yeekuumira nnyo emabega n'ebanga terumba. Ojja kujjukira nti omupiira ogwasembyeyo Ghana yakutte Omungereza ssebo n'emunyweza squeeze okakana nga Bungereza eremeddwa okulaba akatimba. Era omupiira ogwo gwawedde draw eya 0-0 newankubadde nga bangi bawaana omulogo w'e Ghana omukulu amanyiddwa nga Bonsamu. Sajja atitazanya. Kale kantumireko abalabi baagaliwo mwebale nnyo abagoberera videos wano ku YouTube channel yaagaliwo. Mbasiima bwongerwa. Nsiima nnyo nnyini ddala bambi emikwano. Thank you so much for the much love. Thank you a lot. Mukola kyatendo nnyo nnyini ddala okwekuumira ku mukutu guno. Kati nno njagala okutumirako ku Ronald Kateregga. Webale nnyo okulaba agaliwo. Njagala okutumira ku Teddy Nanyonga oli mulabi waagaliwo mulungi nnyo. Njagala okutumira Karungi Goreti. Thank you so much for watching agaliwo. The generous favor nawe webale okulaba agaliwo. Ojja kwebuuza nti banaye b'otumira bo obatumira otya nga ffenna tulaba. Ntumira abo bokka abakomentinga ku videos zaagaliwo n'okuzirayikinga. Olw'ensonga bw'ota commentinga tewaliwo nsobola kumanyira nti onaalaba. Koza nze bandagalubazi nti abantu bwe bati balabye video bati tebalaga bantu ki. Naye ate buli akomentinga erinnya lye liteekebwawo. So make sure buli video yaagaliwo gy'olaba okomentinga at least newo teekako ka dot ka full stop erinnya lyo mba nja kuliraba ndisome era nkutumireko mu video eddako. Mwebale nnyo abatambudde nange okuva gye tuvudde paka we tutuuse wano musire bulungi cause video ngikoze kiro. Mukama bankuumire mweraba musibe bulungi abagirabye emisana mugamba mutya abagirabye obudde bwonna bwe mubulabye olw'ensonga tuli mu nsi ez'enjawulo. Beera bulungi dunda bankuumire mweraba.